kwali kukisinga muwala waito chegendereza kigenderedde nekijabuzino nga tuli mu club. Yeah, I'll be honest with you, kwali kukisinga muwala era omuwala oyo simanyi nakati gyali. Buterevu oli ku Big Brother Uganda kwaniriza nnyo bali kubanga otulaba amanya Big Bro Jamal Osi da Bon Child ali ku kamera we bali kubanga otulaba ndi ne mwana mulenzi Biba Uganda ogamba otya? Nze ndi bulungi mwana mama boza kubala bibafa Big Brother Uganda tunyumyemu ko tubale tukulanganye. Big Brother Uganda, massive respect. Amanya n'endoboozi yenze Biba Uganda, last born wa Katonda, President we Mengo. Mengo balondera teri kitu kye batalondera mu Uganda. President we Mengo. Nze President we Mengo. Kati awo oina vice. Vice wali. Ebyo mwabironda. Wakola government eyo. Omanyi creativity is art. Biba yani. Biba muyimbi. Representing a brand eyo stage name nenga amanya agadala yenze Mukisa Patrick. Era nga mpesinga Mengo. Eya Biba Uganda lyerikola sente. Okay. Lyeri ntwala ku stage n'enyimbira abawansi bange abalungi ennyo. Music kugamba wajja banga liwezeeko wawakamujja. Nayingira music industry last year. Era nga nakolako projects ez'enjawulo nga enchupa akayimba trending nnyo. Mpoza ali tugenza oyingira 2 era nga na video yange gye bayita Minzani. Okay. Kitegeeza ekintu ndi mu kitambuliza ddala n'amaanyi. Oyina video mpe bagiyita Minzani. Yeah. Biba yasomako omusajja musomi ate era n'okulaba ku mikolo oyimba nyimba like abantu baffe balambululemu nyimba kizoyimba kubanze nkulaba mu mikolo sikulaba kwa mukira namwe oyimbira. Basically okusinga nyimba nyimba ez'omukwano ekivula ab'emikolo baluyita Minzani. Tipima Minzani yo mama w'abaana Minzani yo nana Minzani baby Teresa Minzani hey Minzani love Minzani yeah. Okay, oye Biba Uganda oli ku Big Brother Uganda nange Big Bro Jamal koze osira Bon Child ali ku kamera gendo subscribinge o sharinge o likinge so kuberanga tukutusaako embeera yonna gyowulira ate nga ogisubwa mu bufunze ngenda kuleetanga ba comedians ba musicians ba artists abenjawulo abantu abalina enkizo ku bannaabwe mubamu abamasomero mubamu abantu abenjawulo companies ez'enjawulo naye nga ngawandye gombye okumanya kiki ekifeyo tugenda mu kisenge ne tujjayo ekyo kyennyini gwe kyewegomba okulabako. Biba Uganda just tunyumyamu kati nnyo ne bafani koso ina bafani bali eyo bagamba omwana yayimba bulungi omwana bagala nnyo naye nga tonnaba kujja mu music olugendo lutandika otya katono nnyo Ashe wambuzaako bana okusoma ndasoma. Basically nga sinaba kujja mu music nasooka n'ensoma. Era bamanyi buli mwana alina asooka n'atwazaawo ku bitabo. Chance ewe baweeri sooka n'otwazaawo ku bitabo ng'olondi Mityana. Waliwo akayimba kenzukira abayeke bayimba kaliba kaba All Stars. Mabega mutubonga naawe. Mundi yayinamu saa yayinamu ka party ke agamba nti ebidongo byali byabatasoma. Kituufu nnyo ekyo. Nasooka nange nentwaza ku misomo nga chance weeri naye time bwe yatuuka akasente ne kaggwawo era nalabika nga Emityana nvayo nenyingira Mengo mwemalidde ebiseera byange bibadde bisinga obungi era mwetandikira n'okuyimba mu Mengo omungolo sente z'okusoma ziweddewo nendaba ate nga n'ekitone ekyokola ki nensala nenzira mu kuyimba era nali ku orphanage gye bayita African Child. Yes, abazadde baaliwo ebali naye nga baayawukana kuba nze mami wange yanova nina emyaka 2 nasimidde wajjajja so obulamu tebwali bwangu nnyo kati
nembeera nga sobola kuba na step mom nensoma school fees nezigwawo nenkita ekyokusoma netandika okuyiya obulamu bwaki bwa street kati bwenyingira Mmengo awo waliwo clubs awo ez'enjawulo kati nga mala wasolinga eno mu street zange nga ngenda ku club naswama kukopa maike bintu ebito netandikirawo okuyingira music industry wokigattirawo bwenkigatta nengamba wawe kankube bukubi kati muki ndaba bwenkwata microphone abwagizi bakola ki basanyuka oyina ennyimba nga mmeka kasofa right now nina ennyimba ziringa 3 ng'ogyeko All-Star ogyekangangeko ziringanga 3 kenatandikirako then encupa then emizaani ogendegedeko kuli latest yes obulamu bwebadde kutambula muganda wange ndi ne Bibba Uganda mwana mulenzi muyimbi ennyimba zo oli mu category kyuyimba nnyimba ki style ki tuyimba afrobeat afrobeat okay kugamba style eyo ndowooza yesinga okwagala nnyo Abafirika African beat tugifusingamu nti mubamu ebivuga ebiri urban n'ebyekifirika nti oli asobola okukwata oluyimba n'alusuniramu endingidingi eri live naye nga muli mu studio afrobeat African fusion fusingamu ne band naye nga basically ekigifuula afrobeat nti osobola okukwata oluyimba nga muli mutukola mu studio ne producer wo n'oteekamu ekivuga ekifirika kyonna ne bwe kaba kasaasi ne bwe kaba kadingidi ne bwe kaba kalere ne kiba nga kisika omufirika ali wano oli mufumbi sinaba kufumbirwa era tebanaba kunoonya nkyali singo baganda bange abaliona esaawa zino ebintu ebyo nasooka nembiwumulamu wabiwumulamu buwumuzi wabirimu oyina emyaka kankudizemu kati n'ekibuuzo okubibeeramu oyina kuweza myaka emeka nsuka emyaka 18 era nsuka emyaka 18 gasika nsooka nembigendamu wasooka n'ogendamu n'owumulamu nembiwumulamu nsooka kansooka embiwemu kagabu ndibiddamu inshallah asikotereza endongo yaffe oli ku Big Brother Uganda ndine mwana mulenzi Bibba last born wa Katonda president w'Emmengo abaana bakola dazi government zaabwe naye nga musajja muyimbi ayimba afrobeat ayimba nyimbo okusinga ayimba nyimba za mikolo walakoze ekintu kiri crazy in life ekintu kiri crazy ekintu kiri crazy yes walokikozeeko what do you mean by crazy kweyambula engoye ekintu kyonna ekintu kyali ekintu nga kiri crazy ekintu kyenali nkozeko ekiri crazy ndowooza kwali kukisinga muwala nga sikigenderedde nga tuli mu club I'll be honest with you kwali kukisinga muwala era omuwala oyo simanyi nakati gyali wagwira bugwizi muntu n'omukizi twali mu club endongo netujja nali mumanyi of course siddanga mumulaba eyo yali nkwana wamukwanya mimwa kyali crazy kyemanyi ndowooza dijjo bayaspininga nnyo kati naye nagetinga mukute saamanya nti munywegera nawulira buwulizi nti nkola ki ndowooza ekiro ekiyinza okubeera crazy kyoyinza okukola nga tokigenderedde ndowooza nkuzemu bulungi jamaani kiwe gwe ndongo kasita eyitirire nnyo nga waliwo omuwala akuli okunywegera bunywegezi kyekintu kyakasinza okubeera crazy kinali nkoze mu life era okusinza kyerabira bwewati oli mu music okola ki bwe mba siri mu music Bibba Uganda nina Bibba Uganda Beauty Center salon eri mu Mmengo era nga wembeera nga tukakalabya emirimu egyo mba siri ku stage era abawagizi bange bonna basobola n'okunsangawo Bibba Uganda Beauty Center enyimba koze wandikire oba ozikulakuzi enyimba nzenze wandika so wandika buli mpandiika enyimba zino ebiseera ebisinga tuziwandiika
era abimbi basinga rating ennyo ndowooza bebasinga okwewandiikira ennyimba nti obaako n'engeri gy'olabamu society n'okwata peeni n'ofuna oluyimba nga ku by'obeera olaba oba ebikutuuseeko oba ebituuse ku mikwano gyo n'ogatta story n'osobola ogisharingira eri abawagizi bo mubbo muyinza okubaamu oba ali mu kuyita mu mbeera y'emu naye abantu bafunamu ekyokuyiga. Oli ku Big Brother Uganda ndine Bieber Uganda weyongera okusubscribinga olikinge osharinge show yaffe ojja kuba onyumirwa bulungi ebintu ebyenjawulo kuba abantu bangi betuli nabo era betusuubira okubanga tubakuleetera tubakukuba tubakusanza mu ofiisi mu katale mwokolera ku bodaboda gyovuga mu arcade gye mutundira ebintu ebyenjawulo nayo awaka we muli so weyongera okusubscribinga olikinge mbabuzaako mwenna abawagizi baffe naddala abawagira da Diaz Preschool ebunnamwaya mwe abaana abali Saudi Arabia abali Dubai abali Qatar mwenna abali mu biyumba nga mulaba akantu kano muli bamaanyi nnyo mwe musinga okutuwagira Bieber nga tumaliriza abawagizi bo bawe social sites zo bayinza kufuna batya singa bakwetaaza. Bieber Uganda bw'oba oneetaaga ku mitimbagano osobola oteekamu ekigambo Bieber Uganda ku Facebook kiri BIBA then Uganda Facebook page yange then ne ku Instagram kwendi osamu Bieber Uganda no sako 1 Bieber Uganda 1 ku Instagram then Bieber Uganda ku YouTube nolaba video zange ne ku Twitter ninakera Bieber Uganda because nina akanamba k'essimu in case kabawo ninga siba singles but for businesses osobola okuba ku 0700 asobola eta business ne mumaliriza nga ate neyo gapu agitadde kasooka twaniriza aba business ba embeera ekyali mbi beetaaga okuwagira balina ebivulu 0701 79 32 93 yenamba yange. Okay, mbadde ne Bieber Uganda webale kuba nga ate otulaba amanya Big Jamal Osira Born Child ali ku kamera tukweyanzenge gwosinga okutuwagira tukwagala nnyo muganda waffe weyongera okusubscribinga olikinga osharinge ojja botadde ate ku level esingaho.